ekyo ekivubuka kyeyita simanyi kingi oba simanyi kingi fiiki biki. Kyekimu ku abo abakoze vidiyo ezirumba Fred Lumbuye kubanga yayogedde ku baana ba ttiimu 442/Freedom Border. Nekimuvuma bubi era nekimugamba mbu abamuwadde information bayinza n'okuba bali mu bitanda beekwese. Era ku vidiyo egyo gye kyakoze ayitawa yavuddeyo n'akomentinga ku positi yakyo n'akigamba bro sirika kuba tolina ky'omanyi. Mmwe bakyale abali mu kulumba Lumbuye omulimu gwe muliko mugumanyi. Okitegeera abantu abalumbanga Lumbuye ng'akuba mpuuga be bantu be bamu abalumba Lumbuye ng'ayogedde ku baana abo. Naye muddeyo mu vidiyo eyakwatibwa nga pulezidenti ayagala okutwala abaana lwe yagwa mu ambush ng'akutte abaana ayagala abagamba mukulembere tugende mumale okubatuusa eri nze ndi seefu. Omuvubuka oyo simanyi mukiibi yalimu mu vidiyo. Era ekintu mpuuga kye yakola ekalangala okukwasa abaana kyekintu kyekimu abavubuka bano aba ttiimu 442 kye baakoze mu mu Western Uganda. Abavubuka abo bawaayo bannaabwe kuba babadde babamanyi era nga baba profilinga. Era bonna abaana abasinga okukwatibwa okusinga ttiimu ebadde ku security ya pulezidenti yesinga okukwatibwa. Abantu abo babakwata bwe babateekako omusango babateekako gwa paleedi eri eyakolebwa ku NUP. Naye nga paleedi eyo abavubuka abo bennyini aboogerwako abasatu baagirimu. Kyemugamba abavubuka abo bo tebaabalaba. Bambala ovulo ya Nuupu esibizza abalala bo bajambala ne bateekako ne stars na byonna ne bateekako bye baagala. Tebaali mabega wa mitayimbwa. Waiswa Mufumbira ali mabega wa mitayimbwa bamussa ku musango gwe gumu. Olivia Lutaaya teekako Edi Mutwe akirewo Kivumbi oteekeko Jamshid Kavuma Gaddafi Smart Olivia Lutaaya n'abalala besisobola kumenya amannya bangi. Babasibanga babuvunaana omusango ogwo gwe gumu. Naye nga mu abo bonna be bavunaana tekuli yaliko ku paleedi eyo. Poza ayinza okuba nga yaliko ayinza okuba yali Bobby Giant. Ayinza oba yali Bobby Giant. Naye bonna babatadde ku musango gutya gwe gumu. Naye bano abali ku paleedi tebakwatwako. Era nga mwe temufuna kyakuyiga. Abantu be bamu abakuba information Fred Lumbuye Jawa abakozesa ekintu ekyo ateekwa okuba ye muntu y'omu eyagamba Kanso wa Mary nti Lumbuye akulimba tebaakuwa butwoyo propaganda ng'era bwe bayita kati byayogera propaganda. Era Kanso wa Mary bwe bamugamba nti Lumbuye ne bamuwa security alert Lumbuye gye yamuwa nti genda weekebeze baakuwa obutwa. Oli yavaayo n'amugamba oyo akulimba ekyo ekisajja kikola propaganda. Kanso wa Mary n'adireyinga okola medical. Obutwa ne bumulya. Wa Mary agenda otuuka okola medical. Oba ndowooza ng'awulira ayina ekimubulako. Ng'obutwa bumusensedde. Wa Mary yafa yejjusa ng'agamba singa yawulira Fred Lumbuye bye yamugamba. Obudde buno Wa Mary ali mu ttaka abukuta. Ekintu kyekimu Lumbuye kye yawooninga Seggirinya n'amugamba Seggirinya wegendereza abasajja bayinza okukozesa eiza ng'omanyi oba nga tomanyi. Gwali mwaka ndooza gwa 2022 bwe nzijukiranga oba 2021 awo ng'agenda okuggwako. Seggirinya ali ludda wa? Ebyo ebintu we bituukawo
abavuma Lumbuye tebakomawo kubyogerako. Bwe yakubanga mpuuga ne bamuvuma ebyabaawo ku mpuuga byonna, abamuvuma tebaddamu kuvaayo kwogera ku nsonga eyo. Basibye abaana b'abantu bali mu makomera bavunda, babakuba empiso za siriimu, babasiiga kawuka ke batalina, babasiyaga mu mabina. Abaana b'abantu bafiira mu makomera, bafunira endwadde ze bateetegekedde mu makomera, baleka abaana baabwe abato, famire zaabwe ne zibonaabona, ne basibwa naye nga basibwa ku lwa bannaabwe ababawaayo. Ne bawa information mu abatalina bantu bammwe mu makomera nga tebakusibiranga ku muntu. Ne muvaayo ne mutandika okuba abawadde information. Ne mwerabira abali mu makomera obulumi bwe bayitamu. Ti abantu abo babakwata nga bamaze kubabega na kubatambulirako. Ng'era ababawaayo bannaabwe. Mwalaba ebyatuuka ku Eddie Mutwe, obulamu bwa Eddie Mutwe sisuubira nti buyinza osigala kye kimu. Bwakosebwa. Recently, Akireewo yafeintingira mu kkomera. Mwalabye ekiri ku General Sauda Madada. Wabula mmwe muvuddeyo. Muli mu kuwolereza abantu abeeyita nti bo tebakwatwako ate nga kituufu tebakwatwako kubanga tewali kwabo yali agenze mu kkomera. Era kwabo tetulina gwe twali tupositinze nti free kufa, free zoganya, free mukiibi. Okitegeera? Mulowooza bannayuganda basiru. Ne bannaabwe abalala kuba guruupu nnene. Naye nze kuno ninga atuuse okulabula gye muli. Si mwe musoose. Ekyokubiri, famire zammwe teziri bweru wa ggwanga. Abantu abayina abantu mu makomera nga mwe mubasibisizza. Tusobola oprofilinga famire zammwe. Bwe tulaga mulabika mwerabiddewo mmwe. Tusobola oprofilinga famire zammwe okuva ku baana bammwe, bakazi bammwe be mwagala, gye mwazaala, simanyi gye mwakola mutya, bamaama bammwe, bakitamwe, basinga bammwe ne gye bava. Tuli mu kuprofilinga famire z'abantu abalumizza bannayuganda. Eno tayimu mwali badde mwebeereramu n'okusinga bwe mukirowooza. Mwe bafuutu soja bali ku ground ng'omanyi oli waddala boyi weebeereremu. Abantu abamu be mulya nabo nkwenge. Abaganda tugamba abataka nkwenge gw'olya naye yakutta. Abantu ababawamba tebava buvi mu bbanga nti babeera babagwiridde bugwizi, baba babamanyi era nga bazze ne bannammwe. Okitegeera? Mwebeereremu n'abaali kweyambushinga egwawo. Muzeeyo akatambi mulabe ebyabeerawo. The way that gentleman reacted. Waliwo n'omukulu omu ye yayimiriranga na buyimirizi waati nga talina nagafa ye yatunula butunuzi muba batwala abantu. Naye nga pulezidenti afuubana n'atuuka n'ositula abamu ku baana. Abaali bafunye obuvune abateeke mu mmotoka. Bw'oba tofiirwanga ku muntu mu kkomera nga tomulwazizza abamu musirike. Bw'oba tebakusibanga kuba kukuba amagulu ne bagamenya, abo battawa be mulaba abasajja. Oyo bamunoonya, tula extent bamuteekako nagwakwe bamulabirako mukuba masasi bamutte. Aliira ku nsiko. Kuba bakimanyi ali solid. Okitegeera? Mwe muve mu kuzanyira mu bulamu bwa bannammwe. Eno ensi tekungulwa.